Infomedia yafetu kusensonga mwana mbako wala buli aina twambe kubatizira kwetu ja tunatandikira wanga n'amayumba bakonye nakisobola kwogera kisinga kwawe kuba banange mbananga tukomye. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Owaye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa Wamato Estates Management. Kwasi before media tugusa ensonga tukwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyayisadiza eno kaliro ku kyalo Budini Nyanza ewagudde enchukwe Semaka ne mutabani we wamu ne muwala we abatuuze babakomyeko omuliro ne basengeya. Kino kitundu ekyokubiri nga tuwakusuubiza nti tugenda kubanga tulinda bode zaabwe zikyali mu ddwaliro bakyabakola ku postmortem naye nga bino byatuukawo lunaku lumu emabega. Kyetuwuliddeko nti ate abasawo babadde bakyalemedde emirambo giri naye nga batubuliddeko nti bali mu kkubo bali mu kujja. So abantu kale tuzze mu saidi za Kulumbe abantu bali Kulumbe bali mu kukungubaga family eno ne badde n'abantu bangi nnyo era ekyalina abantu bangi nnyo tukala kubanga tuyita mu batuuze batubabuuzeeko nga kitalo mama nga kitalo Yalusewo yazze bubi sebo gwe onokyajo badde omuyito mwami wange mwami bawa sister wange ensonga zino olwoza nsonga zavudde ku ttaka kati ettaka lino omwami yalisikira kati nga ddene nnyo kati baganda be bonna abasinga ne bafa kati ye yali akolera Kampala ku Supreme Council nga eno tabeerayo nnyo kati muganda wange yakolagananga bulungi n'abantu nga bawa ne balima kumbe nga atamanyi nti yeesimira ntaana nga bo tebaagala ki nga bo baagala kutwala ttaka yabaazikanga balimireko oluusi n'abapangisa naye nga te bo baagala dditwala kati ye bw'amala okufa kati omwami n'avaayo ku Supreme n'akomawo kati ye yagenda okulaba nga kye baali basuubira abantu kye baliko ekyokwagala okubba ettaka kati bwe n'abastopinga n'abagamba nti mulekeraawo okulimirako kati awo kye batayagala bo baagala genda mu maaso nga balimirako n'abamu beesenzaako ne balemerako kyekyavuddeko obuzibu kati ne balaba nga abalemesa. Endooto yabadde yakuzimba muzikiti kati chairman yaleese ekirowoozo eky'omuzigiti naye kati gwe oyinza okutwala omuzigiti oba kyaki ku ttaka eritali liryo kati ng'ate nannyini lyo tannaba kukkiriza
kati bo ne baagala bateekeko omuzigiti ng'ate nannyini lyo tanabakukkiriza. Baawoza omusango omwami wange n'aguwangula ng'ettaka lirye. Kati bano bo beerimbikako nga baagala kukolerako, balimirako, baagala kuteekako mizigiti n'essomero. Ettaka eritali liryo tosobola diteekako ssomero na muzigiti okuggyako nga nannyini lyakkiriza. Omwami we yagaana bye bino ebyavuddemu. Bye bino ebyavuddemu ne bamunona. Babadde bamupulaningira okumala emyaka 5 nga baagala kumuggyawo. So kati bakikoze misana ttuku nga buli ensi eraba chairman n'akuŋŋaanya abantu ne bajja ne bamutemaatema ne bamwokya. Myaka 5 yabamaze nga bapulaninga mwali mubiwuliddeko nti bapulaninga kati anti omwami wange baali mu kooti nga bano beeremezaako ku ttaka ne bawoza. Kati ab'omu kooti omusango omwami wange n'agusinga. Kati bano ne bakiraba bubi nga balaba nti ye tateekwa kusinga musango kugamba nti ettaka lirye. Ettaka lyo ddene kuba liri square mile. Ebbanga lyamaze eno ye muze omwami wo tajjanko n'abagamba nti bane bali mu kuntiisatiisa oba bagenda kunzita. Yakyogera naye nga tetukisuubira kutuuka ku level. Kumbe bali serious nga baagala mumutwala. Quest B4 toyanza nnyo maama. Quest B4 Media tugusa ensonga embeera nno bweri. Tuwera kubanga tutambula mpola tugendeko ate kubijja. Oyo nabadde mukyala we era nga wowulidde. Tomanga tutambula mpola tugende we bagenda okubeera nga bagalamiza emibiri gy'abagenzi bano. Tetumanyi simanyi oba kikkirizibwa okubeera nga ntuuka ku ntaana zino. Kyesimanyi bakikkirizibwa naye tugende gwaliyo twagala tukolage in details nti bino ebintu bya mu Luganda byapeninga ndi bibaayo. So tetumanyi abakuumaddembe oba gavumenti ensonga zino ezimanyako mu byalo ng'eno ffe tusobola okutuukayo ne tulaga abantu embeera ebeerayo mu byalo nga bino. Abasinga obungi mukomeyo mu bibuga temumanya byapeninga mu byalo. So wano we tuli zino zentaana bagambye nti abafudde 3 which means bagenda kuziikawo 2 kubanga tulengera entaana 2 tetumanyi oba bagenda kuziikawo 2 naye nga taata omwana wamu ne mukyala w'omwana oba muwala we be bafudde. Tetumanyi ye muwala we agenda kuziikibwawa naye nga zino ennyumba zaabwe ez'olubeerera. Tukyanoonyereza erinnya ly'omwana abadde bamuyitaani naye nga zino ennyumba zaabwe ez'olubeerera era tujja kuba nga tudda wano nga mu kuziika tubalage engeri bagenda okuba nga baziikibwamu wano Quest B4 Media tugusa ensonga. Tuba kuba nga tuddayo ate keeri tugende mu kusabira. Tugenda kuba nga tuddayo keeno tugende ate mu kubeera nga twetaba mu dduwa oba bedduwa omala bedduwa. Tugenda kuba nga twetaba mu dduwa okusabira emyoyo gy'abagenzi gino. Abantu bakuŋŋanye mu bungi, abantu okuva mu tawuni ejjinja, abantu okuva mu tawuni ekaliro ne mu tawuni e Kampala okujja okubeera nga beerolera ekyaguddewo wano. Famire nnene nnyo era nga abantu bakuŋŋanye kubeera bangi okuba nga bajja okubeera nga baziika. Maseeka simanyi oba bali mu meeting naye ndabanga bakyali mu meeting. Simanyi oba bali mu meeting naye nabo twabadde tubabuuzaako ne tulaba katubasibeko tubabuuze bali mu meeting wano bakyali mu meeting. Tujja kubeera nga seeka before bamaseeka bakyali mu meeting naye tujja kubeera nga tubadde tumanyira ddala ekituufu kuba ffe information gye twafunye okuva e Kampala kubanga tutujja wano ne gye tusanze ate era mu bantu yo gamba nti ensonga ezo zavudde mu kubeera nga muzeeyo ne yalemesezza
abasiraamu oba abantu okubeera nga bazimba omuzikiti naye nga babasiraamu kubanga tulina bibuuzo byabwe nga 2-3 okubeera nga babitunnyonnyola so twetabe mu kubeera nga tebalina bakubeera nga badde bagireeta tulinde badde zino bazireete babasaalire ate paka mu kuziika ku SB4 Media tugusa ensonga tusooke tuwummulemu tunyemu ku lwendo lw'amazzi then tukomewo mwebala kubeera nga ate mugyekuumirako bannaffe tubeebaza nnyo tuteekamu akasente bannaffe abakolera kanana Abu Mouthwash bagga abantu gwena atawanyizibwa n'endwadde ez'akamwa akamwa kano kavaamu akaswa akabi amannyo gakunyenyera nga ogasenyezza otadde ekyokunywa ekinyogogoba ekyokya amannyo gano gakunyenyera ate wagasenya gavamo tusaayisayi senyeza kanana Abu Mouthwash tojja kubeera nga ate wejjusa wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bo bali awo ku Mukwana Arcade bagamba nti gwe wenna anoonya ebintu ebya beddings nga biri genuine nga biri ku mulembe weekwate baziwa and Sons baleese discount ate era eya end of year tuukayo wajja kubeera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ate wano wetugenda wewali mwanyina wa muzeeyi eyafudde bantu bali mu maziga ne bannaye bintu biri mu Uganda. Jajja nga bitalo kitalo munnange kitalo nnyo Katonda akuwa ekiwumula ekirungi toli na musango tolina tabu obakulanga ettaka naawe bavunaanibwe mu linnya lya Katonda mwenna amen. Ogobadde omuyita otya? Oye ni mwanyinaze gunalera kuno na bitalo katusema Mukama muwumuze bulembe wangi zino ensonga wali oziwuliddeko neki ensonga wali oziwuliddeko nsinnaba namba ensonga ezimusizza wali oziwuliddeko nzattaka towulidde nga mugamba nti Katonda akuwa ekiwumula ekirungi kubanga tolina musango ttaka ly'abajjajja ttaka tebagula ggule naffe abaana twasanga bigule ebyo nno naye tugula kubanga tuyita bangi kale mama kanziji nga bitalo nnyo ssebo yebale ku SP4 amawulire kano gabasanzeewo kansaze Kasolo Iganga gabaŋŋamba nti mukoddomi we baamusse era twagenza okutuuka ng'era kituufu bambi nga babokedde mu nju naye kitalo nnyo kitalo ddala. Ensonga zino g'obadde ozimanyiiko ezamusizza? Naziwuliridde wano nti nno gwa ttaka nga bakayanira ettaka nga bali bamuwamba ettaka nze mbadde sibimanyi nnyo naye kati ajja okubimanya yono mukazi we muganda wa mukazi we yebabimanyi ennyo ni mukyala w'omufu oli omuvubuka yoyo omuwala oyo ayimiridde awo mama zino ensonga zo zakusangawo? Zansanze Iganga kuba wano nzijawo okwo nembalambuulako nenzirayo Iganga nembeerayo nabadde ndi awo nga neebase nga bangamba nti mulamu wo bamukedde mu nnyumba
naye najjawoko wano okumulabako naŋŋamba ndi wano n'olutalo lw'ettaka abantu banyaze ettaka naye baagala kunzita ne mugamba wabitwalako ko mu mateeka naŋŋamba nagendayo kati nenvaawo n'abasinga nze nenvaawo nenzirayo naye kyaneewuunyisizza nga baŋŋamba nti babuukidde mu nju taata kyekyo kitalo nnyo ssebo. Waliwo omukyala mu kitundu kyaffe ekiro ekyasoose omukyala ono twamusanze eri ku nnyumba ey'omutabani ng'akaaba tumaze ne tumusanga asembirako no bwoti nyabo nga kitalo tunulako wano bwoti nga kitalo amanya gwa Nampina Shamina wena kuongezako ku ddoboozi kati bagamba nti gwe wali mukyala wa mutabani wa muzeeyi yafudde anti Swaga nali mukyala wa Swaga Hamza mubadde mwayawukana bbanga ki tankamala emyezi ena nga siriiwo nga twayawukana so kakati gana mawulire g'okufa gakusanzeewo nagawulidde ku rediyo nebeerayo mukwano gwange okukyalo neyankubiddeko simu ssaawa 2 ati Hamza mufu ati baabokyeza mu nnyumba ne taata we ne mukyala we gwabadde alina we bangambye. Obadde mulinamu omwana Swaga? Mbadde simulinamu, mbadde sizaalangako naye. Abakoze ekikolwa kino kikikyo mubaka kibosobola okugamba oba omutonzi okubonereza bano abakoze ekikolwa kino? Omutonzi mwenyini yamanyi kyagenda obakolera, yamanyi kuba kubadda nga bagamba Hamza tujja mutta nengamba owaaye lwaki nga mutabani wa Chaimani Juma ngamba ati mukyala Hamza ati oli awo ati ayekuuma wali ubeerayo olunaku lumu ogende owaamwe nga toweetegeera nga bakuzizayo nga toyogera. Kati awo nengamba nga ebintu kale bikaaye nengenda ewaka nga balwanira ettaka nga bagamba Hamza ni Muhammad buli we basanga wabeera waabwe. Ebintu bibaddengawo nga bamulabula okumutta nga bangamba nze ati Hamza tugenda kumutta ati naawe era ogenda agenderamu okufa. Nga babyogera nga bali serious oba babyogera nga ebyokusaala? Ati simanyi oba babeera nga serious, aye era kati kirabikira bagambanga nga bali serious. Ekitegeeza gwe kyekyakutwala n'ovaawo? Ekyantwala nenvaawo era baali bakaayanyemu ne bangamba ati ng'oli mugezi tambula ogende, nange era nengenda. Birungi ki byosobola okujjukira ku Hamza? Ebirungi bingi byankoledde kuba nkuumye emyezi zonna, awalala ne taata bankuumye emyezi zonna nga nva eri ninza waneno ne tubeera waneno ne taata. Muweereze ye Saala gyali awo mulemirembe. Hamza gyali awo mulemirembe ne taata. Ono yabadde mukyala mukulu owa Hamza Swaga. Hamza oyo yafudde ne muzeeyi we. Ate mama abadde ngamba nsaba bwenkanya ndabaire ku ssaawa nga 6 bankubira isimu n'atambula naida waneeno nayagana ng'omuliro era batumbwire ku numba. Nabuuza kuba ni poliisi yabairewo aye abaireidye makono merere ng'ezira kyeyinakyo. Nakoba nti be muzeeyi bali omwo olwigi woobona luli lutyo ba muzeeyi bali omwo babayitiire omwo ate emisango olwere dibaire ku poliisi dibaire mu kooti. Era tusaba bwenkanya muzeeyi pulezidenti yona gy'oli tusaba
buyambi mama Fina. Mwana mbakowola buli aina kyatwambe kubatizira kwe tujja. Tunatandikira wanga n'amayumba bakonye. Nzina kwogera kisinga kwabwe kuba banange. Mbananga tukomye. Tusaba buyambi mama Fina. Musayi president Joli tukukowola. IGP. Embeera bweto weeri ku kyalo kino Quest B4 Media. Tulengera wano abantu batandise okubeera nga bakuŋŋaana nga tulindirira bode abantu bakuŋŋaanye abakatuuka bali mu kubeera nga balambula ennyumba muzeeyi mwe yafiiridde. Nze muzzukulu wa Kabajja. Quest B4 Media tugusa ensonga. Quest B4 Media tugusa ensonga ate emibiri oba bode zimaze okubeera nga zituuka gwe ali yatulaba Miranga kwazirana eri famire ya Haji Ahmad ab'eŋŋanda emikwano abantu kuzirika kwennyini nnyini naye nga bode zo zimaze okubeera nga zituuka. Emmotoka eyo gy'olengera yereese emibiri gino. Twongera okujjukiza nti tuli ku kyalo Bakirabuddini Nyanza gye tusinzidde sayidi z'ekaliro eno mu Busoga. Baba embeera eno si nnyangu kuba abantu bali mu maziga. Semaka wangadde wano emyaka n'emyaka eyakumiddwako omuliro ne mutabani we amaze okubeera nga aleetebwa enteekateeka ya kuziika naye nga byo si byangu.
our fellow members of Parliament Ababayo, RDC, and other dignitaries zibona tuza kubalizia. Owechika aiza kuizao. Ngatu chale mukukungu baga. Tusobola okufuna RDC, okufuna deputy assistant RDC. Amanya gange nze Kiduma Rogers, assistant RDC Kalio district. Kalio district tufunye kunyola kwa maji. Nti olunaku lumu tufiiridwa abantu basatu. Nga side ya government tunyoleddwa nnyo. Naye kye tusinga okukubiriza abantu naddala abantu baffe bagana okutwalira amateeka mu ngalo. Tubakubiriza buli saawa nti singa ebeerayo ekikyamu genda okirope okuva ku LC1 ogende ku poliisi oba ogende ku LC oba okutuukirira abakulembeze bonna. Naye okutwalira amateeka mu ngalo oba okoze ensobi. Era buti ono yakoze kino ekikyamu tulina LC1 ali mu kkomera n'abaane bonna bali mu kkomera abawera buti saa eno tulina nga 10 bali mu kkomera. So twongera okugumya abantu era n'okubasaba balebe okutwalira amateeka mu ngalo. As security tuli kukola omulimu gwaffe. Tulina abali mu uniform, tulina abali mu uniform. Bali kukola ki? Kutambula. Kye tusaba abatuuze okukwatagana ni police batuwa obujulizi obutuufu. Tuberenga tufuna bona oba alina we yadduse tuberenga tusobola okufuna. Kubanga mu Uganda yaffe eno weetuuse kati tulina muntu asobola kudduka tugaana omukwata. So tubakubiriza obutatwalira amateeka mu ngalo. Ne tusaba naabo nti singa otayongera kibi tisaawa eno bafudde basatu ate twagala ate beeyongereko bawere mukaaga nga nabo ate beesasuza. Kye tubasaba kino ekyabaddewo naye tusaba ebisigadde babirekere security etambuze nabo bakuume emirembe tuberenga tukuuma ekyalo mu mirembe. Olowooza gwenga okulera security abantu bano owenkanya bagenda kubujja ntulwedde police yatandise okukwata abantu era n'abo abantu bakutte bagenda kutwalibwa mu mateeka mbuga z'amateeka bavunaanibwa omusango ogw'okutta abantu. Era ekyo fayiro bali kuzikolako era saawa eno DPC ne ba OCCID bonna bali kubikolako abapuvinga ekituufu abakoze ebintu ebyo batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe kubanga teri muntu yenna ali waggulu w'amateeka okola ekikyamu amateeka galina okukwata ate ovunaanibwa. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze assistant RDC nga tutena okukusiiganegamba nti yagezezzaako okulanjanaemutaase naye mbu kigambibwa polisi asoose okujja mbubaabuse nga tebalina yadde omuggo yadde Polisi yagezezaako okutuuka. Polisi we yatuuse naye kaliro nnene. Police patrol yabadde egenze mu kitundu kirala. Twabadde n'ebirala naddala na Waikoke wabadde wawanvu. So polisi yabadde omwani pawe yabaddewo netuukangawo. Mu dakiika ntono ne tugezaako okukola ki era ne batukubira motoka patrol n'ejja mangu naye ate patrol yagenze okutuuka ng'olwedde omuliro. Gumaze okukola ki okutandika okukwata obuzi wabadde nti fire brigade tiyabadde time eyo ate nga tuli kweyambisa kugenda kusunda amazzi ku Naikonto okubeera nga tusobola ozikiza ki nga bagezezako polisi yagezezako okutuuka mu kiseera erwanyise naye abantu baffe nabo babadde baki bakawufu. Before media tugusa ensonga nga tukyali mu kukungubaga tusanze Ayubu nga ye mutabani wa taata eyajjiridde mu muliro. Ayubu nga bitalo Serone kya muzeeyi waffe taata Mungu yamujjuludde lwairwa Mande saawa 5 ali waka wenyera kacyayi muganda wange ali eri asaawa mirimu gye mumanyi nga chairman yakulya kino ekitundu nagamba muganda wange sebo amuza tomanya nti waffe amuza nagamba nti oba wammwe wano we muli twasingawo dda ne mwakola ki mwakola bill nekyo okola geno yogene tata kwantata wali chama nti yakome kwekyo nasoka navaawo dakiika 5 nadda n'abayaye byaze n'abayaye ne bagoba muganda wange okuva eri Jambia Migo kati muganda yagenze kwanga bangi
nadduka ewa taata taata agenda okulaba muganda wange bamuleeta misinde nagamba obadde ki muganda wange mutabani obadde ki nagamba taata bagenda tutta kyamanya aleesa abantu bangi taata nagamba yingira mu nyumba tetujja kumalako kumba abasajja badde bazinga bamanyiridde bazina ebidomolo by'amafuta taata ne basibawo kati webafunire chance n'okuteekako kufulu taata tafuluma tayingira mu nyumba ne mubeeramu abantu bameka taata wange muganda wange ne mulamu wange enyumba nga wogiraba ne bagikuba endabirwamu zonna ne batandika okumansira amafuta ne bakoleeza taata n'akwata essimu n'akubira police more than 20 minutes police nga tenakutuuka abasajja bangi taata nga n'akubirako baganda bange bali e Kampala baganda bange ne bakola ekisoboka ne bakubira bodaboda muyambe taata bamutira mu nyumba police mu kujja police yasuse nejja yaze ne bodaboda bbiri naye nga tebalina mundu balina batuni bagenze okutwanga abantu bangi ate ne baddayo okuva kye bataasa taata omuliro gumugwerako basoke bamugyeyo basoose kuddayo kati time gye batutte okugenda bano we bafunye time ne bakuba ekisenge ekyo nga wookiraba ne batuuka ku muzeeyi waffe ne bamaliriza ne bamuttirawo ne bamuya n'amafuta yenayina n'asiriira yenna kati poliisi agenza okutuuka ano maybe like 1 hour nga bajjamu mirambo kati tetuli bamativu ku nsonga ya poliisi emirimu gyekola okuva wano si wala nnyo baleeta sinyi 10 ku bodaboda 10 n'abaana basoose okujja bani bali basobola okutaasa muzeeyi waffe n'olwamaze ne baddayo bano abasajja bafunidde ki chance okutta ate chairman yeewa n'agamba kyembadde njagala kyekyo omuzeeyi yali anemesa ettaka lyange naye kirungi poliisi olwatuuse yakoze omulimu gwayo nekwata chairman nekwatako n'abantu 7 bwe twogera ssaawa zino bali mu kkomera naye nga wolaba ekyalo kyonna bonabona badduse tukuli aliko amayumba makalu nkoko mbuzi wena babitutte tebaliiko ekigenda kyabadde kyakwagala kutta muzeeyi bagende tekigenda abokukyalo bonna ettaka babadde kulya mmwe bali kulya ffe taata ffe alina ekyapa alina endagaano buli kimu kooti ekimanyi ne poliisi ekimanyi olowooza mmwe abasigadde muli seefu kati nga ffe abaana tusaze tujja kwekubira omulanga mu gavumenti manyi gavumenti erina amaanyi RDC atugumiza ajja kubeera naffe poliisi batugumiza bajja kubeera naffe high court next week tubadde tugenda kutuula kubanga bano bayongezayo omusango ne bagamba nti ono yasaliridde kati tubadde tugenda kutuula next week ne bakozesa chance ne bala nti muzeeyi ajja kola ajja basinga okumugjawo. So yisano kwa SB4 Media okubire government omulanga mbadde nsaba government omuntu oba okuma omuntu n'ebintu wenyo gamba omuntu wakuba essimu mutuyambe bino ebyala abantu mubala bona tebasoma kibaga kibakola kubanga yabaze kutta aze kutta ate kati kigambo ky'ettaka kiyitidde buli wamu taata tukulidde wano tusomedde kuno tuzadde n'abaana kuno kati saawa zino abanyuma tetuna wetusula ogiraba tetuna wetusula naye lwakuba nze nkolera Kuwait nazze buzi nange okusanga muzeeyi ng'afudde kitalo nnyo nnyinirira muzeeyi ne muganda wo wamu ne mulamu wo mukama abalamuze kisa kwa SB4 Media tuguse ensonga tugende ate mu kuziika eno agumye family eno ate Allah igale abantu ab'emitima egifaanana oti ni gino okuboneka nti giba mu bantu nga bw'oli kubona embeera oti neeno tuli kusaba nti banaife. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abendikiriza yindi mukama yebaziwe. Yebaziwe amina. Ebigambo njaba na bitono olwaleero
kubanga gwendiziika abeere mukwano gwange. Bakama baife abali mu buyinza tusiima buli kye mutuwa era tweyanza. Bakama baife head of the security ava okuba wano asoboire okuvaawo walawa n'abaliwo tusiima kubanga mwatuwa obwire dada we yali aliraajana mwasobola okuyinda okumuwanirira. Olwaleero tutuli wano, olwaleero tuli wano nga yamaze okufa, muli wano muli tukuuma, tusiimye security yaimwe era mutakoma kuife aya mwete mungaito mudiife ekiri owaife wekibewuwo iwe DPC oba RDC era ojja kwogera bigambo ki? Tulina obulumi wano beesiga wabobi waini waaba alitambula muyiwambakye mutukwatya kasi kijja kutya kwogera nazaalibwa lutya koja wetawogera kweraala mukiri yafiirire muki bezanizani wali wandikwa obuyinza yakufa lutya aya tijala koba ekigambo kirala nditukooye tukoze ki bamaama nimala amaama betusaba mwebereremu ekiri tuukawo mukazi mulema yafiirire muki abere yakafumbane wiki litya waba mwana wo oneraba mudyoboye ndikukobera oba gavumenti ya President Museveni wena wakyuka twanazuula nti muli bali twanazuula nti tuli bali abasale twakobera amazima ekibi kiba kiki wane amazima twogera nga betukola ki ku mulembe gwa Bobi Wine bwe yayita wanemera bwe gyeyasinga akalulu mundikodinge mukole ki tusiimire erala wekitukange waimwe mwena mutukobera Katonda n'ensi yange. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada waife abaye mukono waife asembayo okusenga abaatuzaala nikali agaide sitaife okusoma twandikula ku dada nomuntu gwe twatuyamba naye twawali kyatuteesa era twasatusinkire ekyokubiri security please improve. Dada tiyayifiire but you late dada yakuba amasinga nga bakatandika okwona enumba incidentally basindika apoliisi babiri but with anything webatuka ground nga abali mu reps bo bakamba okubasinga they had to turn back then bakoling up back to okwinda so we are not happy at all. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Family tutuli basanufu muzeyi waife ene bamukola ekintu ng'ekyo nga poliisi eri kumpi wano muzeyi bamwita saawa 5 n'okunkyo yakuba esimu okuva ku saawa 5 mpaka ku saawa 12 ng'eziraidde wano kale kyensobola okubasaba poliisi obuzibu bwe bugwire buno mwirukenga abantu bakuba nti omuntu omukuuma n'ebintu bye tutuli basanusu ngaife abaki abaana. Ekyokubiri nebaza muzeeyi wange era ye nakiidi mbe ne mwita baba brother mukwano gwange baba tukuziza okututuusa ano era yatuwa amagezi agasoma okusinga baneiba abatasoma abatoola amateeka mu ngalo twenda kulosinga kufeere weda weta muzeeyi yali wano mu bibye aye ekirungi kyamaani ali mu ikomera tusaba muzeeyi afuna obwenkana. Ekisembayo family esaba bwenkana. Ekisembayo
kyenina okwogera we bali kwereka muzeeyi tira kwogera bingi we bali kwira mu bungi aye webanagoma gwino befamire kale tusaba poliisi okukola omulimu gwaimwe bateme Baiganga nali ku chairman wa District Service Commission Greater Iganga ate nga ndi deputy Katuukiro owa Kigulu Chiefdom. Omugenzi abaire anko wange kubanga maama wange abaire mwanina. Kitalo ino okufiirwa omuntu wo mu ngeri oti neeno ofumiitirizangako mu bulamu bwo ng'oli awo oli mu nnyumba yo n'osiriira ng'oli kubona abaakoze ekintu ekyo kibiino. Aye olunaku tulina kwebazanga bwa Katonda kubanga buli kimu n'akitegeka. Erwana olabe olunaku lw'okutuuka okuwummula oba bona bona okutuuka okuwummula katuyikirize nti Katonda ati bwe yakoze eki bwe yayenze. Kuba ati singa tiyasazeewo kibaali lumukiire mu nnyumba baali baire balumukiire abantu abandi. So nongera okugumya famire muyikirize ekyo ekyabairewo. Mukama eyaleese ekyo oba oli abayita kwongera okuleeta ebirungi ebindi. Eyeri oweri munange zenanizaabo eyakoze kino yakomaniza olutalo luno ni defense we nibaini bwe balina beeyo. Please mubakole nti you have incited but olwala bafumita mu us of what the party. They don't know what they have done. Fire is extinguished by fire. Fire. Muliyo sebo balezi banange muliyo tuliyo sebo twala okunolwa mu ofisi ya RDC oba ofisi ya gavumenti anga twetukikira gavumenti amaina nize Kiduma Rogers assistant RDC Kaliro district baile muno ndi muyaka aye ndi muzale wa muno mbanga Iganga as assistant RDC esawa eno bandiza wano kuno omwezi gwange gwa kubiri we bali kwenda kutolereza mpereza Kaliro district ndi mutyami wa muno aye kyensooka kuvumirwa kikola kikoze eki ekyakolebwa ebintu bino bulinde byetukubiriza abantu nti singa eba yakuniziza tutwalire amateeka muki mu ngalo esaawa eno yagatwalire mu ngalo yeena azirawo era yeena obulamu bwabutayire mu buki mu bunkenge. Lwaki tubakubiriza nti oba yene kikuniziza twala ku mateeka galiyo oba kuma obusungu ekiresa abantu abasinga kubula idiini. Omuntu azira idiini akola kyatasobola akola ki okola oba oyagana nga ebintu bino byekola ki byeyongera. Kyetwenda okugumya famire nga security ng'ofisi ya president obanga twatwala security wano oba twala gavumenti tuli mu gavumenti abo tujja kubagema. Wendi kwogera wano police eri around tulina abali mu uniform n'abazira mu uniform tulina abo wano. Kyetusaba kirala abatyame ku kyalo sometimes poliisi weberikola ebyayo bagire meesa eyende enonereza ekituufu abandi batukola ki batubuzaabuza. Tusaba tube kirala aye ng'aligezaako okutakiriza ki obuzibu bwabairewo nti emotoka neyatakoze eki ezikiza omuliro ogwidukira enayikoonti erisaidi ki yebasombye nga amaadi bajje bakole ki bazibiza omuliro. So babaina obuzibu obuliwa obuzibu baye tusaba nakusaidi ya gavumenti tujagemagana nimwe ebintu bino bikole ki bikome. So masaba ankomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma thabbit bil qawli thabit
اللهم ثبتهم بالقول الثابت آمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت آمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين اللهم اجعل في قبورهم الضياء آمين والنور آمين والفسحة آمين والسرور آمين والبهجة والحبور والمغفرة آمين على أهل القبور آمين نسألك يا مجيب المضطر آمين اجعل من أهل الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة آمين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثبتوا بالقول الثابت آمين ثبتوا بالقول الثابت آمين اللهم ثبتوا بالقول الثابت آمين ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت آمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kali badala tusitule buli otuusa ku kabuli yayo ekiziike asitula omukyala twala asitula wakati tubale n'abayikuntebe muje abakyala musajjayo abaami mwena mwena mujeyo niye bali kuja tambule abana abantu bano Kola bwoti ongera kwa itondo lipo kutika hii chikola niyaho bulamwera niyaita esaawa eno ekiri akusaasiriye yakolere enteekateeka yabaganda baisu bano okupanda esaawa eno bafaanana okupangesa nga obweira ediwe gye bali kusomanga nti allahumma la tuhallimumumma ajirahu wala taftina baada allah tatuyima mpeera iso abantu tusikire okufiika era nga tugayirira omungu subhanahu wataala kubakuba nti ekiheera kyagomba kukufwa. Okay, Quest Before Media tugusa ensonga byonna byonna ebitambudde mu biraba. Tumaze okubeera nga ate tuziika naye ate eri gy'olengera emmanga bazzeemu okukuma omuliro. Gye buvuddeko mu kitundu kyaffe ekyasoose walabye nga poliisi egobalagana amasasi era gavuze nga batuuze bagezako okukuma omuliro ku nnyumba zaabo abateeberezebwa okuba nga be bayokyezza muzeeyi ne mutabani we. So nga tuwumbawumba twagala okubaseebula abantu b'eno jjuga tubali tusinzidde eno Budiini Nyanza ku kyalo kieno sayidi za Kaliro era nga amaka gabali tusinziddemu olunaku olwaleero omugenzi Muhammad Kayinga Isa abirye wamu ne mutabani we Amuza wamu ne muwala waabwe abayokyebwa mu nnyumba olunaku olwa Mande. Kuno kuteesa nga SB4 Media bannanga abatuuze tulekera okutwalira amateeka mu ngalo kuba kati teebereza bana batwalidde amateeka mu ngalo teebereza kati gye bali ate era kivaamu okubeera nga ate abamu bafiiramu n'akalowooza kala kagende eri Uganda Police. Bw'obeerawo ensonga zonna nga zino muyimukireemu okutaasa obulamu bw'abantu abo boolyawo singa bakozesezza obwangu abantu bano tebalifudde. Kalowoozaako
kagende eri Uganda Police. So twagala okutuusa okusaasira family y'omugenzi Haji Muhammad, twagala okusaasira emikwano, twagala okusaasira enganda, abazzukulu babadde bangi, nabo twagala okubasaasira. Timukawa yawa atera yajjawo, twagala okukoola gavumenti ewe family eno obwenkanya. Bano abasibe tulema tekuula nga olunaku olw'enkya bavudde mu wiiki ejja. Tulondole ensonga zino nti abantu ddala kuviira dda ku chairman abeegugunza okulaba nga bayokya bakumako Haji ono omuliro ne family bakangavulwe ng'amateeka. Family nefune obwenkanya. Tusaba gavumenti abalamuzi bagenda okuba mu musango guno bawe family eno obwenkanya, kubanga kye kigenda okuddako nga family eno eyimbuddwa. Nze muzzukulu wa Kabajja byonna mbirabye, ffenna amaanyi gatuweddemu. Mutusabire tuve eno mirembe, kubanga ekyalo kyonna abatuuze badduseeko andi abantu bayokya mayumba, era nga woolengera kamala ojja kutukirira mpola mpola nga woolengera eno nga tusiibula nti esayidi zeeri gye twabadde poliisi nga eri mu kugobagana n'abantu nga bayokya amayumba, ne tulowooza nti biwedde. Ne tubadde mu kuziika ate ne tulengera nga omuliro guva emitala, era nga woogulengera ne tulengera nga omuliro guva emitala nga bazzeemu buto okwokya. Sayidi zaabwe tubadde waliwo sayidi za wali waggulu, ne tulengera ate nga abatuuze bayise poliisi ate okugenda okuzikiza omuliro ate ku mitala emirala. So mutusaasire, mutuyambe, mutusabire okuva eno nga tukyali mirembe, kuba kye tumanyi nti mu kkubo gye tugenda okuyita twayise mu kkubo nga lirimu ebinyanya tosobola nakudduka. So Katonda yekka twekwasa okuva eno nga tuli mirembe, naye nga kyomanya nti ekyalo kyonna nnyumba ziteta butesi. Nze muzzukulu wa Kabajja, SB4 Media tuggusa ensonga. Mbeere bulungi, mweraba.